President Yoweri Museveni Tibabulwa era nga yakwatidde ekibiina kya NRM Bendera mu kunoonya entebe y'obwa president ajjukizza abantu mu bendobendo lya West Nile n'okujjukira emirembe obugagga n'enkulaakulana gavumenti bye batwalidde mu kitundu ekyo era n'abajjukiza obutamusuulirira mu kalulu akajja aka 2026. Bino Mwami Museveni abyogeredde mu disitulikiti y'e Nebbi Zombo gy'abadde olwaleero ng'awenja akalulu ak'okudda ku ntebe y'obwa president ekisanja eky'omusanvu. Omukulu anokoddeyo enkulaakulana ereeteddwa mu kuzimba enguudo, amasomero, okutumbula ebyobulamu, ebyobulimi, amasannyalaze, obutale, okugatta omutindo ku byamaguzi n'ebirala nti byonna bireeteddwa gavumenti ye. Economic infrastructure, which includes roads, electricity, telephones, piped water, the railway, but then there's also the social infrastructure, like the schools and the health centers. When it comes to Dongrobo, with West Nile, we have struggled. We didn't have money initially, as you know, the country economy was down, but we were able to get the road tarmac from Karuma all the way to Koboko, in spite of not having enough money, especially at that time. Then electricity, you know the story of electricity. I'm glad that finally West Nile is linked to the national grid. Mukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni abeeyo abasabye okwewalira ddala emivuyo okusojjagana mu byamawanga n'ekikula okuggyawo ebyobufuzi eby'obukyayi n'abasaba ab'ezzombo ne Nebbi nti basigale bumu. That one thing is to remember that every one of us who has a vote has a responsibility to vote for a peaceful Uganda. Some of you remember when Uganda was not peaceful. The young people may not know where we have come from as a country, but I want to tell you that we should not play about with our peace and freedom in this land that God gave to us. Amyuka ssente wa NRM bukiikakkono bwa Uganda era nampala wa gavumenti Dennis Hamson Obuwa nga naye abadde mu disitulikiti y'e Nebbi Zombo atenderezza enkyukakyuka n'ebyobukulembeze President Museveni by'abatwalidde mu kitundu kyabwe. Mu buufu bwe bumu obwo omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezza nti ekibiina kyakulembera kyeteeseteese bulungi okutwala obuyinza oluvannyuma lw'akalulu ka bonna aka 2026. Kyagulanyi asinzidde ku kitebe kya NUP Makerere Kavule mu Kampala ng'ekibiina kino kitongoza manifesto yaakyo eri eggwanga n'ategeeza nti ekibiina bakoze kye basobola okuzimba emisingi egisobola okukyusa eggwanga lino nga kaakano bannansi be balina okwegatta ku lutabaalo luno. Kyagulanyi akuutidde bonna abakwasiddwa kaada z'ekibiina ku mitendera egy'enjawulo okubunyisa enjiri ya manifesto eyo nga banoonya akalulu bannansi basobole okugitegeera obulungi. Tumenye abantu batutegeere bulungi nnyo abakulembeze naddala mu abeesimbyewo temutasobola gamba nti temumanyi byagamba abantu temusuubiza abantu katogo temugulira abantu mwenge temusuubiza kuwa abantu ssente abantu mwabapoloote nga mulina n'obujulizi mubalage kitwagala okubawa kyekintu kyakabi okusinga bukyolo bwe babasaba ate nkakasa bajja kubategeera so mumenyemenye manifesto yaffe buli wa NUP oba oli MP naye abantu mubalage tugenda kolanga government mwegenda okuba enkola ya government tugenda okulubirira era buli mukulembeze kulevo yonna yonna enjiri gyetukusaba ogende owe abantu. Kyagulanyi ajjukizza abakwatidde NUP Bendera ku mitendera egy'enjawulo nti nno obudde bwonna gavumenti yakuggyako intaneti ng'okulonda kwa bonna kutuuse n'abasaba beeteeketeeke bulungi era bafune abantu be beesiga bagenda okubakuumira akalulu kaabwe baleme kwekwasa nti bababbye. Alabudde ne ku Bobbi obutandise okubayingirira mu kibiina kyabwe nga naddala nga bali mu biseera ebyakakuyege n'asaba abakikola bakikomye. Number one duty y'abantu bonna bonna ba freedom fighters kubeera discipline. Kati omuntu ajja n'atukolamu indiscipline mumulage nti si munnaffe bwe mumala mumukwase poliisi bwe mukola ki mumeekere kiwoba obubbi tebutuyingira mu butono si bungi tebukkiriza babbi tuyingiramu era nammwe ababbi abali eyo mbalabula nti bino tulwanirira mmwe. Enteekateeka ez'ekivulu ky'Abannakampala ekya Kampala City Festival zonna ziweddera ebitongole by'okwerinda bitegeezezza nti enguudo ezimu ziggaddwa ekiro kino n'endala za kuggalwa nga bwakakya. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Patrick Onyango ategeezza nti oluguudo lwa Buganda Road okuva ku Watoto Church okutuukira ddala ku CPS lwo lusuze luggale ekiro kino.
Poliisi egambye nti enguudo muli Kampala Road, Jinja Road okutuukira ddala ku nkulungu y'Ewampeewo n'olwo oluva ku katikati erugogo okutuuka ku Ekololo zonna zigenda kuggalwa enkya okutandika ssaawa 12 ez'okumaliiri okutuukira ddala ssaawa 6 ez'ekiro ne bajjukiza abagenda okuzikozesa okuzeewala. Poliisi egambye nti abakungu abavuga mmotoka eziriko obulambe babateekeddeteekedde ekifo bagenda okuzisimba ku kisaawe ate abantu babulijjo abatalina bipalati ebyo. Patrick Onyango agambye nti nabo balina enteekateeka yaabwe. Parking yaba VIPs ne VVIPs jakubeera wano munda ku Kololo ceremonial ground neri ku Kololo Kololo police post waliwo parking yaba VIPs. Parking endala z'abantu nga mmwe nange abatawali VIPs oba VVIPs jakubeera ku City High School, Hotel Africana ne ku Kaboja Junior School. Ku nsonga y'ebyokwerinda, poliisi egambye ebimyumyuddwa okwawukanako n'embeera ya bulijjo era eyungudde abampi n'abawanvu. Ebikujjuko bino oba ekivulu kino eky'Abannakampala kiteekeddwamu ebintu eby'enjawulo omuli ekibangirizi ky'omwoleso, ekibangirizi eky'enzikiriza, eky'ebyenjigiriza, eky'abadigize n'ebirala. Haji Muhammad Mayambala ku lw'ekibangirizi ky'Abayisiraamu ekitumiddwa Halal Village ategeezezza nti mu kibangirizi ekyo kye babawadde baakwolesezaamu ebintu byonna ebikontana n'eddiini y'Obusiraamu. Halal Village mulimu bonna abatunda ebintu byabwe nga biri clear. Abasiraamu basiraamu babaniriza kuteekamu ebyamaguzi byabwe, so tugenda ffe kukola mu kusanyuka kwaffe, tugenda kusanyukira mu kola business. Minisita Mbezo wa Kampala Kabuye Kyopfa Togabye agambye nti Bannakampala basaanye babukeereza enkokola beeyiwe mu kivulu kino era nti ye wakukeera ku Hotel Africana awateekeddwa ekibangirizi ky'enzikiriza essuusuuta Kristo. Bakitaffe mu Katonda bajja kubawa ab'enjawulo, eddiini ez'enjawulo, naye nga ffenna nti enzikiriza ya Kristo, tufune okusinza, tufune misa, tufune service, tusinze tujaganye, naye ekisinga obukulu tujja kubeerawo n'okusomesa abaana abato eddiini lyaffe. Okuyingira mu kivulu ky'Abannakampala ekya Kampala City Carnival Ekololo nga bwe wali entikko y'emikolo gyonna kwa bwereere.
Thank you.